kyonna twali tumaze okulaba ensonga eyo gitwakomako biidhinillah fadail tawhid obulungi bwa tawhid ku peegi 26 leero tugenda kutandikira ku peegi 27 nasonyiwa olumu okuba nga sirabika lumu abaawo ensonga ezijja n'osanga nga tusobodde okukwataganya so Allah fenna atukwatiraku naye olumu nga nenva ewaka nga nzize kusomesa wano n'osanga ate olumu ensonga nejja nga tolina kyakukola nga olina kubanga ate otambulamu nobanga darusu so Allah atukwatiraku naam babu ridda mujango ogwogera ku aridda aridda ajja kutubuuza wali wansi kitegeeza ye muntu okafuwala olina okuba nga wadde musiraamu kibuuzo kigamba kyeteekawo kigamba ma maana ridda wama dalilu ridda okulutadda kyeki wama dalilu era obujulizi bwe buliwa ku makulu ago gogenda okubeera nga tuleeta sonyi baganda bange nti omuntu asobola okulutadda obulina okuba nga wadde musiraamu daga ariddatu okulutadda hiya alkufru ba'da alislam ye muntu okukafuwala oluvannyuma lw'okuba nga abadde musiraamu wadde musiraamu yazaalibwanga musiraamu oba yasiraamuka n'abeera ng'ayingira eddiini y'obusiraamu atola shahada n'ayingira obusiraamu ate oluvannyuma n'akola ekintu ekimujja mu ddiini y'obusiraamu n'alutadda kisobokera ddala obulungi omuntu okukafuwala oluvannyuma okubeera nga wadde musiraamu naye okukafuwaza kuno okugamba nti gundi mukafiiri ogundi akafuwadde ekyo si kyaffe wabula kya Allah subhanahu wa ta'ala ne nabbi we sallam kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuwulira ani mukafiiri ani abalibwa nti akafuwadde era omubaka sallam yatusomesa kino kikafuwaza nekyo omuntu gunga gukubu totunula butunuzi noweesalyewo n'ogamba nti ekyo kya bukafiiri kyogamba nti kya bukafiiri kyekedde okubeera nga kiriko aya oba hadithi ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ate n'omuntu agenda okulamulwako obukafiiri ateekeddwa okubeera nga obukwakkulizo obutuukiriza omulamulwako obukafiiri butuukiridde nga n'ebigaanisa tebiriiwo kubanga okwakkuliza obuyinza okuba weebuli naye waliwo ebigaanisa okwakkuliza obwo mulimu okubeera nga omuntu oyo amanyi si taliwa mu bantu batamanyi kwegamba okumanya butamanya buno obutali bwakosero bwannagamba ekyokubiri ateekeddwa okubeera nga omuntu oyo muntu mukulu al-ilm ateekeddwa okubeera nga muntu al-bulugh muntu mukulu baali muntu mukulu si mwana muto kubanga omwana omuto gwemanyi mwenna hadith weyajja ntuwulira nti kalaamu Allah yajja ku bantu babiri ngo yajijja ku mwana omuto okutuusa nga akuze naye yeebase okutuusa nga azuukuse omwana omuto omumanyi ayitibwa Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah yagamba nti awandiikirwa ebirungi byakoze naye ate tavunaanwa ebikyamu tawandiikibwako ebikyamu byaguddemu ebikyamu ebiri wakati we n'omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala tebimuwandiikibwako naye ate ekirungi kyakoze kyo kimuwandiikirwa yeeta hadithi wano gimumanyi obulungi hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma omukyala oyajja mu hijja ng'asitudde omwana omuto n'abuuza nabbi n'amugamba ya Rasulallah mbaka wa Allah ono omwana naye agenda kufuna empeera za hijja mbaka sallallahu n'agamba na'am walakil ajr ye agenda kubanga afuna empeera ze walakil ajr nawe ogenda kufuna empeera y'okubeera nga omuleese omulimu guno gukola hijja ekibira nti omwana atalina kula mu ddiini
bwakola omulimu nga mulungi gumuwandiikirwa era empera ajja kugifuna biidini subhanahu wa ta'ala naye bwakola omulimu omukyamu tegumuwandiikwako kubanga ekkalaamu nemuggyibwako naye bwe kiba ati nga kyayonoonye kiri wakati w'omuntu n'omuntu amanyi agamba nti ono amuyinako obuvunaanyizibwa ateekeddwa okukiriwa tugeze ayasizemu endabirwamu y'emmotoka y'omuntu kitaawe oba amulabirira ateekeddwa okuliwa lwaki kubanga ebintu byantu birina okukuumwa singa kiba kiteereddwa bwe kityo tomanyi omuntu ayinza okukozesa omwana we n'amugamba yasa edduuka lya gundi anti tibajja kuvunaana kati n'olwekyo nekiganda omwana omuto wakati Allah jalla wa tavunaanwa naye ate wakati w'omuntu n'omuntu nannyiniwe alina okubeera nga asasula omuntu ogamba nti mulamula ku bukaafi ateekeddwa okubeera nga amanyi ekyokubiri nga baali omuntu mukulu ekyokusatu nga mutaammidu agenderedde okwogera obukaafiiri okukola obukaafiiri nga tataniddwa butanwa nabagamba bagande waliwo enjawulo wakati w'okusaaga n'okutanwa asaaga bw'asaagira ku bukaafiiri bw'obukaafiiri okusaagira ku bukaafiiri bw'obukaafiiri naye omuntu okutanwa tugeze abadde agenda kwogera ekigambo ekanga nga olulimi luseeredde n'akoowa ekigambo ky'obukaafiiri yataniddwa tavunaanwa era taba takaafuwadde hadiisi mwenna mugimanyi bulungi omusajja wali atambula mu lugendo ensolo ye n'awummulako wansi y'omuti ensolo ye okwala emmere ye n'ebyokozesa byonna n'etambula n'egenda bwe yagenda agenda okuzuuka nga tagiraba n'anoonya n'amaliriza nga akakasiza nti takyagirabye n'addayo wali yali Allah kyanaaba agezi kye kinaaba kugamba essuubi nga limuwedde naye agenda okuzuuka ng'ensolo ye werya mu kusanyuka ennyo n'agamba nti Allah gwe muddu wange nzaani nze mukamaawo omubaka wasanaga nti yagamba nti fakhfa n'asobya n'atanwa olw'okukola ki olw'okusanyuka ennyo kakati ono tavunaanwa nti naakaafuwadde nakola ekiragidde kikaafuwaza kubanga atanidda butanwa naye ate asaaga yaba agenderedde abagendera okusaagira ku bukaafiiri ensonga lwaki olaba bali abasatu tawuba Allah yabawalamulako obukaafiiri naye nga baagamba innama kunna nakhuudu wa nal'ab fatubadde twogeramu bwogezi kusaaga mu busaazi qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kakana olwekyo omuntu ono alina okuba nga muntu amanyi ekyokubiri nga muntu mukulu ekirala ng'agenderedde mutaammidu nga tasaanidwa butanwa ekirala ateekeddwa okubeera nga mukhtaar yeesaliddewo nga takakiddwa bukakwa tomukase bukasi kubanga bamukaka Allah jalla waala yagamba nti illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman oyo anaabakakiddwa naye ng'omuntu gwe mutebenkevu kubukkiriza nti musiraamu oyo Allah yamugjamu babonaamu okuba nakoze ekyo akaafuwadde kano ekyo omuntu asobola okukaafuwala olina okuba nga wadde musiraamu asobola okukaafuwala kasitaba nga akoze ekimu ku bikaafuwaza obona yagera ekimu ku bikaafuwaza nge tugenda okulaba biidhinillah mpozi n'okuba n'enzikiriza nga naye obukaafiiri nakyo kiviirako omuntu okukaafuwala naye tugenda okulaba naye okukaafuwaza ogambe nti gundi akaafuwadde ekyo omusiraamu olina okukyegendereza ddala nnyo kubanga obukukuzi olina okubeera nga butuukiridde ate ng'ebigaanisa tebikola ki tebiriiwo omuntu oyinza okubeera muntu mukulu era ng'ategeera naye nga ataniddwa butanwa kitegeeza olw'ekigaanisa omukaafuwaza oyinza okulaba nga tataniddwa naye ng'ate tategeera kati mu mbeera bwe ziti olina okuba nga ogenderera mpolampola ekirala nti ekibi ekiri mu kaafuwaza ekibi ekiri mu kaafuwaza kinene oga nti gundi mukaafiiri bonya okubeera nga adde musiraamu kiba kigambo kinene olw'ensonga nabifaasolanija mu hadiisi ez'enjawulo omuntu agamba munne nti ya kaafiru ti mukaafiiri gwe bw'aba waatisiwe kiri eri Allah ye yaba atuuza eddiini ye kiba kimuddide yaba akaafuwadde okiraba nokyo omuntu oyitoteka ddiini ye ate mu lusuubo olw'obusungu bungi bw'ofunye baki noga nti omukaafiiri obukaafiiri mala kakasa
ekituufu ebikafuwaza bwebiri ekyakoze oba kyayogedde ekikafuwaza ekyokubiri obukwakulizo obutuukiridde teribigaanisa kati ekyo kiba omuntu asobola okubeera nga alamulwako obukafiri naye okumala kafuwaza kigambo kinene nnyo kubanga omuntu kimuddira n'amaliza ng'akoze Imam Abu Hanifa rahimahullah yagamba ng'ayogera ku hadiisi eyo nti omuntu singa akafuwaza atali mukafiri kiba kimuddide ye n'abanga akafuwadde yagamba nti kubanga abanga agambye nti obusiraamu ono bwaliko bwe bukafiri kati yate n'abanga akafudde okugamba nti obusiraamu bukafiri kati kigendeze kigambo ekyo baganda bange agenda ridda kurutadda hiya al-kufru ba'da al-islam kukafu wala wanyo kubera ngo omuntu adde musiramu obujulizi Surah al-Baqara aya 207 Allah agamba wa man yartadi minkum an dinihi fayamutu huwa kafirun walaika hadathat a'maluhum fid dunya wal akhirah walaika ashabun nar hum fiha khalidun to yinna narutadda mumwe naba ku dini y'obusiramu fayamutu huwa kafirun nafanga tanaba kudda mu dini y'obusiramu nafanga tali mukafiri yarutadda nava mu dini walaika hadathat a'maluhum abonni nimujaliwa jasaziwamu kulaga nti nno aba yarutadda wagenda mu muliro fiddunya wal akhirah walaika ashabun nar hum fiha khalidun kati agamba wano ekibuzo kiddako n'abanya n'abaana ma hiya aqsamu ridda gyegiriwo emiteeko gy'okurutadda aqsamu ridda emiteeko gyokola ki egy'okurutadda ma hiya aqsamu ridda gyegiriwo emiteeko gy'okurutadda yagamba nti riddatu okurutadda kuno khamsatu aqsam yagamba kulimu emiteeko etaano jakusanga abanyamba bagamba ena naye yagamba emiteeko emeka etaano wahiya gyegino arriddatu bilqawl omuntu okurutadda naye ng'alutazze lwa kigambo kimufulumyemu ekibanga kya bukafiiri ng'abali Allah byayogera walaqad qaalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islamihi bayogera ekigambo ky'obukafiiri nibakafuwala obonyo okubanga badde bati basiraamu kati omuntu ayinza okufuluma ekigambo ky'obukafiiri nga wagenda tulaga kati ng'okuvuma Allah nga wajja tulaga oba okuvuma omubaka wa sallam omuntu ayinza okulutadda olw'ekigambo nekyo tube nga tukuma ebigambo tuvaamu kuuma olulimi lwo tuyogera ku ddiini ya Allah jalla waala kigambo kyona kirimu kugisaagiraku yadde ogijeeja oba okubeera nga ojejja omuntu olw'eddiini ekirala omuteeko ogwokubiri arriddatu bilfi'l okurutadda n'ekikolwa omuntu ayinza okurutadda naye nga alutadda n'ekikolwa kyakoze nga wagenda kulaga tugeze ng'okuvunamira essanamu oba okubeera nga asaba sayyid Allah subhanahu nga wagenda kulaga inshallah mu maaso awo arriddatu bilfi'l omuntu asobola okurutadda naye nga alutadde n'ekikolwa ekyo omuteeko ogwokusatu arriddatu bil'itiqaad omuntu asobola okulutadda naye nga alutadda bil'itiqaadi nanzikiriza niyo tugenda okulaba ng'okuba nenzikiriza nti ejjana teriiyo oba okuba nenzikiriza nti omuliro teguliiyo okuba nenzikiriza nti eddiini makubo y'omu gyayise yajja okusinkana omutonzi eyo nzikiriza owulidde evaako obukafiiri nzikiriza ya kikafiiri oba okuba nenzikiriza nti omukyala tabana nga ojja okulaga mu maaso ebyo byokulabirako bitugenda okulaba insha Allah twegendeze enzikiriza zaffe twegendeze ebikola bitukola twegendeze ebigambo byetufulumya ku nnimi zaffe nti okuwaana obuwanyi obukafiiri n'olaga nti busaanidde era bukola ekino kiba kigambo kya bukafiiri ddala owulidde mwalabejjo omu ku basheekha abanene ng'awaana omu ku bapasita abanene naye ng'amwana lwa bukafiiri n'amukakasa n'omukakasa nti singa n'obusiraamu busomuwa awaadi olw'okumwebaza emirimu gyabulagi gyakola gy'okuweereza omukama audhu billah basiraamu tukutena katonda Allah katuwadde oba okufa bwavu tufe bwavu oba okufa tusiba ebitiibwa bitubule oba ofiiriddeyo mu nsozi fira mu nsozi naye nga tojemi tukafuulidde Allah subhanahu wa ta'ala Allah agenda kukuteeka mu muliro jahannam togenda kuvaamu teri kuva mu jahannam muntu anaba kuno ku nsinga mukafiiri oyinza otya okuwaana obukafiiri ganda nitwegendeeze emitifaanaganako bwe bityo okuba okusuubiza omutwalo okusuubiza kino ojja kufuna kiri tubeere ku ddiini baganda bange arriddatu bil'itiqaad
okulutadde olw'enzikiriza baganda bange sheekhe kyakoze kikontana n'enzikiriza y'eddiini y'obusiraamu era tokkirizwa musiraamu kubeera ng'okitwala nti kikulu era kyamazima abaddani kya bulimba kya bufu ddala sheekhe muzaada kyakoze ku nsonga ya pasita Bujingo temukitwala basiraamu mukyesambire ddala tolabira ddala totwala nga nsonga yadde n'akamu n'akeddagala kuwana pasita okuba nga aweereza obukafiri. Ekyokuna arriddatu bishak kurutadda naye nga kurutadde bishak na kubuusabuusa omuntu afuna okubuusabuusa mu Allah subhanahu wa ta'ala okufuna okubuusabuusa mu ddiini lwagenda okubeera nga kulaga wali shak ye muntu okubeera nga alina ensonga bbiri zonna ng'alaba zenkananka nti gy'asalawo ye shak kwe kubuusabuusa so ate bw'obuusazeewo kituba tikukyali kubuusabuusa mathalan obedde mu swala oba nsadde 3 oba nsadde 2 toyina ekyokakasa ku byombi tokakasaako 3 tokakasaako 2 kati gwe obukoze eki obuusabuusa ate vannu okulowooza kwe kubeera nga olina ensonga 2 naye n'osikkulumyako emu ku ndala oga naye eno yentuufu wadde olwo nga 2 naye nedda ziri 2 kati eyo nkitawo vannu. Arriddatu bishak okulutadde olw'okubuusabuusa. Ekyokutaano arriddatu bitarik ye muntu okulutadda naye nga alutadde lwakuleka ekiriku ensonga emu yokka ekuleka ekiswala mutaammidan ng'omuntu ng'agenderera tujja okulaba ebiri subhanahu wa ta'ala. Kale kibuzo namba 4 mwagamba ma hiya amthatu riddati bilqawl byebiru ebyokulabirako ebyokulutadda naye ng'omuntu alutazze na kigambo kyafulumizza nekigenda tufuge ebigambo byaffe baganda bange agamba ebyokulabirako ebyokulutadda n'ekigambo bingi mu byo sabbu llahi ta'ala aw rasulihi sallallahu alaihi wasallam okuvuma Allah okuvuma omubaka we sallallahu alaihi wasallam ekyo omuntu singa avuma Allah mathalan namuvuma kyamuvumye kyonna Allah subhanahu wa ta'ala ekyo oba ayogedde ekigambo ky'obukafiri kimuviirako okukaafuwala bwe kibanga okwakuliza obutuukiridde nga tebibigaanisa. Okwakuliza twagamba erina okubeera nga muntu ategeera amanyi ba muntu ayinza okuvuma Allah naye nga tamanyi nti ali muvuma ani Allah subhanahu wa ta'ala tetugamba nti oyo akaafuwadde kuba tamanyi. Era lumu Ibn Taymiyyah rahimahullah kigambibwa yali musajja jahil tamanyi nga bali naye mu nsonga z'eddiini bazuna akashaako bazoogerako omusajja n'ayogera ekigambo nga kya bukafiiri. Ibn Taymiyyah rahimahullah n'agamba singa nze mbadde nkyatudde ye Ibn Taymiyyah agana alibadde nkaafuwala naye gwe tokaafuwadde kubanga jahil tamukola ki tamanyi. Sabbullah ta'ala kati ng'okuvuma Allah subhanahu wa ta'ala aw rasulihi sallallahu alaihi wasallam okuvuma omubaka sallallahu alaihi wasallam okuvuma Allah omuntu oweyenenya okwenenya kukkiriza mu basiraamu era n'abeera ng'asigala musiraamu awangadde mu basiraamu naye ate okuvuma omubaka sallallahu alaihi wasallam omuntu ne weyenenya ate amanyi bagamba abakulembeze baba balina okumutta sigwa omusiraamu amasiga wabula omukulembeze mu nsi omukulembeze alina obuyinza obuteeka mu nkola ebibonerezo by'eddiini oyo abalagira okumutta kaabe nga yenenyezza kyonna bakyegattako abamanyi obusiraamu kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'afuuka okuvuma obuvuma ate kimaliriza ng'eddiini ennoomi nkoze eki evumiddwa ate omubaka sallallahu alaihi wasallam yafa kati tetulinaawo garanti nti naamuvumya agenda kubanga amusonyiwa kati amanyi agamba nti olina kubeera nga tti bwavumya omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ekyokulaba kwekirala ebyokutadda nga bya bigambo idda'i al-maghayb omuntu okubeera nga yeerindika mu kumanya ebyekwesi okumanya nti gundi ajja kugaggawala gundi ajja kwavuwala gundi ajja kubeera kino enkya wajja kubayo kino ebintu bwe bityo n'obanga omuntu abisalawo n'abanga agamba nti abimanyi ekyo kimuteeka mu bukafiiri kubanga ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yabiyisigaliza yenannyinibyo. Olw'okubeera ng'omuntu akozesezza amarat ne alamat mu mbeera ezikkirizibwa ezitali zakulagula mbeera eza bulijjo obuni obwerese naga nti kisanga enkya enkuba eyinza okutonya okusinza ku bbugumu eriri ekiro ng'enkuba eyinza okutonya ekyo si kibategeeza
era omuntu yabatalamunde kikoze eki kyekwesi kubanga eyinza okutonya owulidde tokusinza ku mbeera nga kiyinza okubeera bwekiti ekyo kibogerako wabula y'omuntu okubeera nga ajja naaga yarhamukallah n'agamba nti yamanyi omukisa gw'ono oguli yamanyi kyono kyagenda okubeera enkya yamanyi baani abakuli emabega baani abakuwalampa baani abakuwalana baani batakwagaliza yabalaba yamanyi oluzaalo olunaabeerawo ebintu bifaanaganako bwe bityo ebyo omuntu abyeteekamu aba amaze okubeera nga ayingira mu bitta obusiraamu bwe oluzaalo teyalumanyi okugjako Allah subhanahu wa ta'ala nekisoboka okubeera nga omuntu oluvanyuma okubeera nga Allah abantu abawadde obusobozi basobola okubeera nga bakozesa ebyuma ne bamanya kati bwe kiba nekivudde mu mbeera eyo kiba kikyali ghaibu naye mu mbeera nga Allah gy'atanakuba obusobozi kiba kikyali ghaibu tekimanyi kye Allah yaba akimanyi yekka olwekyo ekyo omuntu bw'agamba nti amanyi ebyekwese ekyo nakyo kimutwala mu bukafiri iddaa'u an-nubuwwa omuntu okweyita nabbi nga nabbi waali sallama oba oluvannyuma lw'okufa kwe kati waliwo abayita bannabbi nga nabbi waali sallama kati nga Musaylama al-Kadhdhab yagamba nabbi kati oyo kasayita nabbi nga nabbi waali sallama oba oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka sallam ekyo kiba bukafiiri bwennyini era wano olabira nti Abamadiya Abakadiyani kibinja kibubuze kibinja kya bukafiiri kubanga bayita bagamba nti yo nabbi wali n'omubaka Muhammad sallam ekyo nno amaanyi bagamba ekyokubeera nti omubaka sallam oluvannyuma teri nabbi yenna ekyo ma'lum fi ddiini bidarura ekyo kimanyikiddwa mu ddiini nga tekyetaagisa na muntu kumunnyonnyola kyetaaga na muntu kunnyonnyolebwa nti eri nabbi oluvannyuma omubaka sallam ng'olaba bateetaaga kunnyola nti sola ziri 5 olunaku buli omu akimanyi nti sola ziri meka ziri 5 teri n'omu atamanyi nti hijja bagikolera Makka taliiyo n'atannasiramuka buli omu akimanyi teri n'omu atamanyi nti omwenge guli haramu embizzi eri haramu kati malum fi ddiini bidarura ekyo kimanyikiddwa kugamba kyetaaga na kunnyonnyola bamanyi nti bagamba ekyo okuba nti omubaka sallama yawe enkomero mu bannabbi teri nabbi oluvannyuma olwo ekyo tekyetaaga na muntu kunnyonnyolwa kubanga kyeyolesa bulungi Qur'an ezannyonnyola Imaamu Abu Hanifa rahimahullah yatukana okubeera ng'agamba singa omuntu avaayo n'agamba nti ye nabbi oluvannyuma lw'omubaka sallama tetukkiriza kumuga aleeta obujulizi obukakasa nti oli nabbi tokkirizibwa wati waga Imaamu Abu Hanifa kulwaki yagamba nti singa omugamba leeta obubonero leeta obujulizi kiba kitegeeza naawe ofunyemu okubuusabuusa kino teetaaga na kufuna bujulizi kumuga leeta obujulizi kasita wagambira nti ye nabbi wali omubaka sallama kuba nabbi ng'akyaliwo teri kubuusabuusa oyo mukafiri mulimba nolwekyo idda'i nubuwwa Allah yagamba Muhammadu Rasulullah والذين معه يقام ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين مكة سلم الله يقام نجي يوينكم من النبي تجد قوانكم من النبي نتاكم كيزاتي ووكا كبات يجيب مباكو كجيوم وسوك فوكاتي سوك فوك النبي نويتو مكة سلم يوينكم يقام تينو أنا النبي ينزل النبي لا نبي بعدي تين نبي رفانيو روانجي nolwekyo omuntu ennaava n'agamba nti ye nabbi aba akaafuwadde olw'ensonga zino mmanga esooka aba awakanyiza Qur'an yagamba teri nabbi oluvannyuma lw'omubaka sallam nawakanya sunna z'omubaka sallam omubaka sallam yagamba teri nabbi oluvannyuma lwe nawakanya ne basaba kibeegattako n'amanyi kibeegattako bonna teri nabbi agenda kujja nga mutuufu olina okuma oluvannyuma lw'omubaka sallam kati singa yagamba nti ye nabbi ekyo kiba kimututte mu bukafiiri kyokolayo kekya kyatulaga mu bikafuwaza nga bya bigambo dayu ghayri llah fima la yaqdiru alayhi illa Allah okusaba ekitali Allah subhanahu wa ta'ala mu ebyo ebitali mu busobozi bwa kintu kyonna okuggyako Allah yekka nga binako obusobozi kati ng'okusaba riziki okufuna omukisa gwa riziki n'okufuna omukisa gw'okukola ebisigadde eyo Allah subhanahu wa ta'ala yalina nnyini kyo Allah yekka yalina obuyinza bw'omukisa yagaba omukisa yagaba oluzaalo yagaba riziki yagaba ebintu ebyokuba nobeera bulungi n'okutaasa abalabe n'okuggyako okuteeka mu mbeera ennungi
tokkirizibwa kugenda ofukamirire kabuli atatawo ogisabe nti nno nsaba mukisa oba ofukamirire ejjinja ogambe nti nsaba kuntaasa balabe obeere ng'owanjagirira emizimu n'emisambwa kati omuntu yenna singa asaba ekitali Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo bikitalinaako obusobozi nga Allah yekka yeesigaliza kiba kimutadde mu kafuwala mulimu ebintu ebimu nga Allah jalla waala abantu ebyo obusobozi kubyo kati ng'ogamba gundi pa ku mazzi nyweko ekyo omuntu akirinako obusobozi olwo nyamisayo sinja omutwalo oba nyamisayo 10 ekyo kya bulijjo naye mwebye Allah yeesigaliza okuba nno yekka yalinako obusobozi mutakiza kubeera nga abisaba kyeri Allah subhanahu wa ta'ala ekibuuzo namba 2 ma hiya amthatu riddati bilfi'li ebyokulabirako biriwa ebyokutaddanga kutadda kwa kikolwa dawusu ya sunna gyetuliko tuli dawusu ya sunna dawusu eno yatandika Sheikh Jibril Allah mukuume n'abakulembeze wano baagitandikawo na dawusu ya sunna era tuli ku sunna tuzedda sunna ez'enjawulo baganda bange sunna zetu zetulaba tuzikolereko okusinza ku busooza nga bwatuwadde nekino kyetuli mu kwogerako olwayo kigambo kikwatagana n'ebikolo by'eddiini n'enzikiriza ne tawhid eyo sunna ebyo bibiri bityawukana sunna ne tawhid bitambo gye wamu kwagula obusiraamu bali bitabanyaamu nga Sheikh ono Muhammad ibn Umar bin Salim Bazmul hafidhahu Allah ta'ala yatugamba nti amanyaamu bawandiika n'ebitabo nga bya akida byanzikiriza nga biyita sunna kati nga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala aina kitabu cha sunna kitabu sunna cha Abdullah ibn Ahmad ninga kyanzikiriza kitabu sunna ibn Abi Asim sharh sunna yomwanyita Barbahari rahimahullah binaito byanzikiriza kanocho sunna kigambo mahiya amthatu riddati bil fi'l yokulabira ko byokutaddanga lwa kikolo bikolwa bibiriwa agamba bingi obyo asjudu lis-sanam wal hajar wal qubur okuvunamira sanam mfunavunanga avunamidde sanam aw al hajar olujinja aw al qubur obakabuli Allah subhanahu wa ta'ala yatugana okuvunamira tayi la tasjudu lish-shams wala lil-qamar tamvunamira enjuba budde okuvunamira ki omwezi omuntu okuvunamira ekyo Allah subhanahu wa ta'ala nakivunamira ekyabakola ekikolo eky'obukafiri nabagambye ekyo omuntu akola ekikolo eky'obukafiri ina okubanga okuzuutukidde omulamula konti akafudde kati ng'okuvunamira essanamu oba ejjinja okuvunamira kabuli omuntu kabenga abadde ajagala ajakuza kubeera nga tivunamira ekintu kyonna okufunama ibada era kubeera nga okolebwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka oba muvunamira ssente mubafuna ssente ng'azifunye obufunyaawo bazimwadde bubi ng'ateekako kiryenyi ng'avunama tiomukisa gukoleki kikyamu ssente tozivunamira olina kuvunamirani Allah subhanahu wa ta'ala kiri nkyenki Allah jala kiwe ekitiibwa kina kubanga Allah yekka gwe kivunamira tekivunamira biri bitonde Allah gwe kivunamira yekka ekyokulabika ekiraga nti adhabuhu li ghayri llah okusalira kabuli oba okusalira ekitali Allah subhanahu wa ta'ala katugeze tunasalira motoka wanasalira pikipiki wanasalira rahmukallah wanasalira akasula k'ennyumba ebyo byonna qul inna salata wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ebyo byonna ebikwatagana n'okusala n'okukola emirimu gyonna tunabikola Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu yakolimira man dhabaha li ghayri llahi omuntu asala nga tasalidde ku Allah subhanahu wa ta'ala
asazirwa kintu kyonna kitonde kyonna ekyo kiba kimujje mu ddiini kimujja mu ddiini kikola kya bukanfiiri twegeneze baganda ebikola bino kubigwamu twegeneze bigwamu omuntu akookafuwa yaddala bulungi nnyo kabe ng'adda alina imaani nnene mbakhaasile baganda alfitani ebikemo qati'i al-layl al-mudlim bifaanagana okutambula ekiro ekikutte enzikiza yusbihu ar-rajulu mu'min omuntu akeesa ku makyanga mukkiriza wayumusi kafiran nawongeza nga amaze okuva mu ddiini naye nga budde ku makyanga mukkiriza musiraamu nawongeza nga musiraamu naye wayusbihu kafiran nakeesa ate nga mukafiri yabiru diinahu bi'aradi min ad-dunya eddiini yayitunzeemu kufuna dunya gyatunzeemu olw'obwavu omulumye lw'endwadde zimuyitiddeko olw'emitawaana emijasinkanye ayagala kubeera bunyi ku dunya n'agenda n'agamba nti bagambye eti nkoko enjeru osale emizimu gigire asaze tasakullah subhanahu wa ta'ala oyo manyi nti nno nakyo kintu kijja omuntu mu busiraamu ekirala ekyokayoko kyatulaga ilqa'u al-mushaf fi al-mawatin al-qadira ilqa'u al-mushaf fi al-mawatin al-qadira okusula Qur'an mu bifo ebikyafu baganda ya Qur'an kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yakissa bigambo byayogera nabikwasa Jibril alayhi salam n'atuusa ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekitebe ekifuga ebitabo byonna Allah byassa byonna tulina okubikkiriza tukkirize ekitabo kya Tawrat ekitabo kya Injili ekitabo kya Zabur naye tulina okukkiriza nti Qur'an muhayminun alayhi yefuga buli kitabo kyonna Allah kyeyassa kyekitabo ekifuga kyekijulira ebitabo byonna Allah byassa kyekijulidde ndi kituufu kyekituufu kyobalabanga eddiini y'obusiraamu etusomesa abantu batusomesa tokkiriza okukwata kitabo kyonna ekitali Qur'an obiri ebyakulembera nankodde ebitabo bya Allah jalla waala okinoonyemu obulungamu tokkiriza kinoonyamu bulungamu tosoma kunoonyamu bulungamu tokkirizibwa kubanga Qur'an Allah agissa nefuga ebitabo byonna n'ebisangulawo ebitabo byonna ebyakulembera nolwekyo Qur'an erina huruma yaayo erina wa haramu bwayo ebitalina okubeera nga bigikulwako emukutalina okubeera nga bigikulwako obutagiteeka mu kifo kya bikyafu kasasiro osule Qur'an kasasiro oba osule Qur'an mu tooyi oba nankani mu dustbin ekyo kikyamu kazibe bakola zaayo toziteekayo era obulabe Qur'an ogina mu maka go otanze okutuka mutoka kola ekimu ku bibiri imma okubeera nga ogikuŋŋaanyamu n'obaako ogitadde nga watolungi oba okubeera nga ogikuŋŋaanyamu obala tokyasobola okubeera nga wegasa nayo ekutuse gikuŋŋaanye wamu ofune ekifo ekiyonjo osimewo ogyokye evvooli ziike basoma kyebakisomesa naye okuyiga Qur'an abamu bagiteeka mu bumooli bwekwate nakani empewo abalala bagiteeka mu gundi mu bituli ezibiki kugamba kigambo kikyamu Qur'an temayagalizanyirako bwoti tonoonyo tufula Qur'an kyakunyoomoola n'okiteeka obuteesaawo nti efuuke ekiti nankani ziina otimbe mu nnyumba ayatul kursi kul wallahu ahadu falaki n'ennansi siyasini ekyo nakyamanyi baga kiri haramu ekyo tekikaafuwaza naye kibaga tikikkirizibwa kuba Qur'an Allah tegissa kufuuka ziina kufuuka bya decoration ya nyumba amayumba gaffe osanga oli atadde Qur'an mu restaurant wagiteekawo yaki tanti ndi akulaga nti alina imaani agira nnyingi naye nga wallahi omwezi guggwako n'omwaka ne guggwako nga tafunye obudde busika maaso gasomeko ti aya ziyateeka ate abamu baziteekawo mbu bakwata sisonya ayatul kursi giteeke nankani mulyango gw'edduuka bw'ejja kukwata simanyi emikisa ejja kweta emikisa ejja kukwata emitawaana ate ekyo nakyo kikyamu Qur'an ogifudde yirizi manyi bangi ekivumire okuba Qur'an ogifula yirizi kitegedde kale abamu bagiteeka mu motoka ebeeraawo ku dashboard webeeraawo tevaawo musanja gugikuba ddiwa ne lizimba naye tagisoma bamugaa nti ebeeraawo ekutangira ebizibu kutangula accident wala tekola mirimu egyo kubanga Allah yagissa tugisome tugyetegereze kitaabu anzalnaahu mubarakun liyadabbaru ayati Allah yasakulwa nga kitabo kya mukisa bwetubeere nga tugisoma tugyetegereze n'okubeera twekijjanjabisa wujde Allah agamba fihi shifa Qur'an erimu okujjanjaba tujejjanjabise tugikkirize
biringa yagugula emitima gyaffe nokubanga tujeeramuza wakati waffe tweramuza wakati waffe ne Qur'an Allah jalla yagamba ki kyajja kino kyokoze Allah kyogera kwatya Qur'an yagamba ki bali nokubeera nga wewe ekitiibwa awulidde na kakati Qur'an ogisuula mu bifo ebikyafu n'ogikasukamu ekyo kigambo kijja omuntu mu ddiini ey'obusiraamu bali amanyamba tukana okubanga bagamba Sheikh Abdul Karim al-Hudayr Allah mukume yagamba obengo obadde oli mu kusoma Qur'an notuukawo okuvunnama yagamba olw'okuba Qur'an ekitiibwa tovunnama Qur'an ogikoze eki tugeze obadde osoma notuse ku peegi bweti waliwo aya yavunnama yagamba tokola bwoti Qur'an ng'ovunname obeere ng'okolaki ng'ojjukire w'obadde oba ovunname ng'ogikoze bwoti gamba sooka omanye peegi w'obadde ogizingeko bulungi ogiwummuze ovunname n'ekyo Qur'an erina okuba nga ewekitiibwa kati ogisuula mu bifo ebikyafu ekyo kikaafuwaza kijja omuntu mu ddiini ey'obusiraamu jjukira twagambye nti okaafuwaza omuntu ogende nti gundi akaafuwadde obukwakkuzi olina okuba nga butuukiridde naye ebiganisa tebikola ki nga tebikola ki tebiriiwo weegendereze Sheikh wafumya tusumsanga musansiri yafa bamutanga Ahmad al-Ghami tusumsanga tafsir ibn Kathir masjid Sheikh Ibn Baz Makka yatugamba nti amateeka g'eddiini n'obusiraamu twegendereze tegateekebwawo na busungu ate gateekebwawo na ssanyu olw'okufunye obusungu bungi ku muntu mukafiri n'obukafiri oyo ofunye obusungu bungi ku muntu mukafiri n'obukafiri oyo bw'obusungu buli bw'olina naye nga aya temulamulako bukafiri hadisi temulamulako bukafiri ate era oba essanyu eringi ly'olina era ndaba musiraamu olw'okuba olina essanyu lingi mateeka g'eddiini gateekwawo na Qur'an na sunna Qur'an gweramudde nti musiraamu sunna gweramudde nti musiraamu sunna gweramudde nti mukafiri Qur'an gweramudde nti mukafiri sunna gweramudde mukafiri oyo aba mukafiri kasita obukokozi oba butuukiridde nga n'ebiganisa tebikola ki tebiriiwo ekyokulwa kyatulaga wano bikolwa ebikolwa nga biri byakulutadda amalu sihir okukola eddogo wa ta'allumihi n'okuliiga wa ta'limihi n'okuyigiriza وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة ويتعلمون مما يفرقون به بين المرء وزوجه آية سورة البقرة يقول اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر شو ولد الله قال الشياطين زاكا فوالا زيكولاتي زيري زاباندوتي الدوغو kati okukola eddogo bw'obukafiri ogenza oluza omuntu alabuke ogenza oluza omuntu mu bizinesi efe ogenza oluza omuntu akwagala ennyo ogenza oluza omuntu akyawe gundi ebyo byonna weebiri omusajja ayinza okuloga omukyala amwagale nyinga bamuwuluga oba omukyala okuloga omusajja amwagale oba omukozi okuloga mukozi munne bamutamwe ku mulimu mukama wa mutamwe ku mulimu oba omukozi okuloga mukama wa mwagale nnyo ku mulimu ebyo byonna by'obulogo sihir eddogo bukafiri nga aya wazajja ne hadisi ez'enjawulo wa ta'allumi n'okuliiga n'okulikola ki okuliiga n'okuliyigiriza n'olwekyo tulina okukimanya ekyo bulabanga mu ddiini y'obusiraamu omuntu bw'agenda mu kuloga eddiini y'obusiraamu yamulamulako alina basobati beegattako alina kubeera nga omuntu oyo attibwa Hafsa radiyallahu anha alina omukyala nga mukozi n'amuloga Hafsa n'alagira ne bamutta Umar radiyallahu anhu n'abeera nga yawandiika ebbaluwa n'aweereza abakulembeze n'abategeeza n'abagamba nti buli muntu yenna akola eddogo ekibonerezo ki kutemwako nsimba afe eddogo sikwe kusera bwekuba okusera amanyambaga nti omusezi yeetattibwa wabula akwatibwa bafeke wate bagamba bamu akwatibwa ne bafunayo nankani akatooke ettooke ne lyakaba mu gundi mungo bayita ki muki mvumu ate mvu yenebeera mu maaso ngo mudoza mukitegeera eryakava mu gundi eri
boga afiki yatendo wamukwata omusezi nomupakira mu butoko obwo mu kabina ne bapeka ne batika paka ne balaji ne wajula kikibonezo kyamuwa naye omulogo yalina kubanga ati na ebasoke bazine inshallah tugende maaso